didn't write to me. You didn't write to our party leaders. You didn't write to us. Embera ya bunkenke wali ku kitebe kya NUP oba ku office za NUP ezisangibwa e Makerere Kavule. Mpuliriza olunaku olwaleero amagye ne police beye ku kitebe kya NUP era ne bategeeza nti tebaagala muntu yenna ayingira wadde afuluma munda mu kitebe. Okusinziira ku His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeezezza nti olunaku olwaleero babadde ne press conference oba oliawo gye babadde bagenda maaso n'okuba nga bagenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo amagye oba ebitongole by'okwerinda bibasazeeko. Wetwogerera abakulembeze bangi bakwatiddwa omuli ababaka ba palamenti nga bakulembeddwa mu Honorable Francis Zaake. Honorable Francis Zaake atuuse ku kitebe kya NUP ne bamugamba akwate ekkubo addeyo n'abuuza ebibuuzo omubadde nti oba oliawo nga poliisi temwatuwandiikidde temwatutegeezako ng'abakulembeze mu kibiina nti tetulina kubeera na lukuŋŋaana wano. N'agamba temusobola kunstopinga kubeera nga nnyingira munda ku kitebe kyaffe. Amagye kye gakoze bakutte ebimotoka bino ebitikka emmotoka ezifiiridde ku kkubo bwe batyo ne bagenda mu maaso n'okuba nga bakwata emmotoka ye yonna kuba yeggaliddemu. N'agamba sigenda kubeera nga nfuluma. Kale nno bakutte emmotoka namba ne bagituuza ku kiri ekimotoka ne bamwongerayo ku poliisi. Katulabe embeera ebaddewo nga bakwata Honorable Francis Zaake okumujja wali ku office za NUP e Makerere Kavule. How can you block me from accessing my office? What have I done? Tell us the reason as why you're blocking us. Tell us the reason as why you're blocking me. No. It's what we have. You have enough. You have enough. You have got a young people. You're blocking us from accessing our offices. What you're doing is wrong. What is wrong? Police is arresting me. Police is arresting me. Police is arresting me. Police is doing an illegal abduction. Police is abducting me. This is an abduction. You did tell us the reason as to why you're stopping us from entering our offices. This is so wrong. This is so wrong. This is so wrong. Police, stop. Police, stop. Police, stop what you're doing. You can see, this is the number plate, UP4931. Police is doing something wrong. Police is arresting me. Police is arresting me. Police is taking me. Police has taken me to Old Kampala. This is where they are, as you can see. Police is arresting me for no reason. I'm not getting out of this car. You do whatever you wanna do. I'm not getting out. You spoil my car. I will not get out. I will not get out of this car. I will not get out of this car because I've committed no offense. They are trying to stop the young people, but we shall not be stopped. Let them do whatever they want. If they want to spoil this car, let them spoil it. So they have taken me to they have taken me to police headquarters. They have taken me to police headquarters, the main, to Kampala police. You see, this is where they have taken me. These are rebels. Indeed, these are rebels. I've locked the doors. I'm not getting out of this car. Let them do whatever they want to do. Let them do whatever they want to do. Let them do whatever they want to do to me. This is violence. They have towed down my car. Embera bweto bweri Honorable Francis Zaake bwe batuwe bamututte oba oliawo muganda wange nga nenabujjo simufungize wabula njagala kubeera nga nkutegeeza nti ennaku z'omwezi olunaku olw'eziri 22
olunaku olw'enkya z'ennaku z'omwezi 23 waliyo okwekalakaasa bannayuganda baagala kumakinga nga bagenda ku paalamenti y'eggwanga Uganda oba oliawo okubeera nga balaga obutali mumativu ku nsonga ezimu naddala ez'obulyake obwonoonyi bw'ensimbi obugenda mu maaso wali mu paalamenti y'eggwanga Uganda. Byonna nga bigenda mu maaso olunaku olwajjo nakutegeezezza nti abaagenda okusinkana poliisi bagamba poliisi terina bigambo biwoomu era najjano ne mbategeeza nti omwogezi wa poliisi yavaayo n'agamba nti tekabatanda temugeza ne mukwate ekkubo ne mugamba nti mugenda kwekalakaasa. Ne General Museveni gye buvuddeko olunaku lwabadde lwakwosa ggulo yabadde ayogerako eri eggwanga n'agamba tagenda kukkiriza muntu yenna kuzannyira mu kibuga Kampala. General Museveni yategeezezza nti waakiri okukola kyonna ekyetaagisa wabula tagenda kukkiriza emirembe gy'aleese mu Uganda abantu ab'olubatu okubeera nga bagizannyiramu okubeera nga batabangula bannayuganda abantu bali ku mirimu gyabwe mwe mujje mu basumbuwe. Generaali wano tubeeremu emirembe wali ayina emirembe nga mwavu wali omwavu ayina emirembe tubeere serious kale bwe bityo bwe bibadde muganda wange njagala kubeera nga nkwongerayo ebigambo bikyali bizibu nnyo wali ku NUP obunkenke bukyali bw'amaanyi ne tugamba bwe tuti oba oliawo ensi yonna okufuna eddembe tukkirize ne kano nako tukawulire nkaleeteddemu tusobole okubeera nga tuweyongerayo bikyali bingi byengenda okubeera nga nkuwa beerako bubeezi wuliriza kano sobola okunkwata odi nanyimba akayimba Nenda kamwa soko yimba kayimba bulungi yongera ddoboozi kuba kafaananyi ekiriba kikyanga boda wangu de ababadde bakaba nga tuli masanyu mukuja kuba kafaananyi ekiriba kitya kyabulanyingala mukisanga kwada mu banda wakabaka banisa omukono alayi kafaananyi ekiriba kikyanga jjajja atusiba mutima mulungi mbalekeddeko nabafikamu walayi kigenda kwakikyanga igambe ekigondera gana waba mugatoberanga kana akaseera tetumala kiseera tuteeka mu ntebe omubami tusimbire Uganda television wakabiri wakuba kuyitani Bashira oyina myaka mmeka oli mu district kiwano Isingiro district Bobi agala mugamba kimugambe kigambo ngina kimuwa magala nnyo atera tubekunze batufunde paka kuwulira kirungi nnyo abo be baana abato emijiji emito oba oliawo oyo asinzidde yiri eri Isingiro naye owulira nga ddala kwegamba ategeera kyategeeza. Kale katweyongereyoko katono muganda wange oluvannyuma lwa Honorable Francis okubeera nga awambiddwa oba atwaliddwa wali ku poliisi obunkenke bukyali bw'amaanyi ku kitebe kya NUP era nga oba oliawo abakulembeze ab'enjawulo abamu batidde okubeera nga bajja abalala bongera okubeera nga bajja bagamba owaaye oba bawambi oli naffe katujje tulabe ki ekigenda mu maaso. Naye ng'oba oliawo waliwo amawulire ge tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna nga gagamba oba oliawo babadde batagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula ye alabika nga yabatebuse oba akakodyo kaabwe tebasobodde kubeera nga bamusanga oba nga bamukwata. Mu ngeri yemu munnayuganda ali eyampuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu awandiise obubaka bw'atadde ku mukutu gwe ogwa Facebook kw'ossa ne Twitter agamba wakati mu kubeera ng'oba oliawo tugenda mu maaso n'okubeera nga tutegeka olukuŋŋaana lwaffe olubadde lulina okubeerawo olunaku olwaleero wano ku ofiisi zaffe amagye gatusazeeko era ng'agamba these cowards kwegamba bano cowards be batya abatiitiizi agamba nti bano abatiitiizi abagenze mu maaso n'okuba nga basalako ekitebe kyaffe ekya NUP nga bakulembeddwamu military kumpi bakutte military barracks namba ne bagiyiwa ku kitebe kyaffe balinga abagamba nti headquarters zaffe oba oliawo balina okubeera nga babeera wakati mu kubeera nga bakolera mu bumenyi bw'amateeka babulokinze abakulembeze baffe abalala bangi bakwatiddwa bangi baganiddwa okubeera nga batuuka bataddewo entiisa etagambika naye agamba nti bino byonna bye mutiisatiisa abantu ensi eraba n'amaanyi g'abantu gagenda mu maaso n'okubeera ng'oba oliawo balaba agamba byonna mu bikole niye abantu lwe bali luzinga okwegamba fiya yaabwe
bwe bali luzinga okutya kwabwe kwolwo oba olyawo nammwe lwe mulitegeera. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba when we lose our fear for them they will lose their power over us. Bobi Wine agamba bwe tunaluzinga okutya kwaffe ng'abantu nabo obuyinza bwabwe bajja kuba babufuuye mu ng'ombe, bajja kubeera nga nabo babuluzinze muganda wange. Njagala kubeera ng'oba olyawo mbaako akatambi akalala k'enkuwa oba kansooke nkuwe embeera nga bwetambula katono nnyo anzikiriza nkuwe embeera nga bweri mu kiseera kino. Tugenda kujja n'ebisingako wano, tugenda kubeera nga tujja nabyo, but for now ebintu si birungi saidi zeeyo. Abantu bangi abasinga ebyokwerinda babakutte, so n'abalala bakyagenda mu maaso, n'okubanga bakwatibwa bw'omuganda wange eyakanegatako. Twatuusewo ddala okuba nti atufa abamu tubadde tetulina tusobola kubanga ate tuyita olwa poliisi n'amagye ekifo kyonna. Nkwata gye bakuttemu Madam President kikulimba naye ajeemye ababadde munda be bayambye. So baganda bange abali mukuba nga mutulaba embeera bwetyo bweri ekitebe kyonna kyebunguluddwa ab'ebyokwerinda, poliisi kw'ossa n'amagye. Muganda wange so ndi wano ne Sulaiman Sebugwawo. So embeera bwetyo bwekyali mu kubanga ate egenda mu maaso. Baganda bange bassebo ne bannyabo, so bwetyo embeera bwekyatambula. Ekitebe kyonna kizengeddwako. Mamalina Zedriga ye abadde akwatiddwa, so amagye n'ebitongole ebyenjawulo byebiri ku kitebe nga bw'olaba gwe muganda wange alaba. So Mamalina Zedriga abadde akwatiddwa, naye ababadde munda be balwanye okulaba ate nga ateebwa. So bwe kitibwe kiri abadde akwatiddwa naye kati amaze n'ateebwa. Abaganda bange bassebo ne bannyabo, kyo ekitebe kibungulu. Lunaku lwaleero National Unity Platform ebadde eyinawo press conference oba ebadde eyinawo ebadde egenda kubeerawo ne press conference olukuŋŋaana olw'abannamawulire okubanga eyogerako eri eggwanga. So ekiriwo munda tewali afuluma wabweru. So muganda wange atuuka nnyamba on sharing the video. Embeera bwetyo weeri ya bunkenke buli side gye ndaba. So embeera bwekyafaananyeeko gwe muganda wange andaba naawe ampuliriza. So ntegezeddwako nti ate muganda wange Zaake ali ku CPS. Bwentegezeddwako ye ali ku CPS. Bwekyo bwe kiri embeera ya bunkenke nnyo. Neffe bannamawulire tukyagenda mu maaso n'okuba nga tukola ogwaffe. Gwe muganda wange atulaba oluguudo lwa Bombo Road bw'oba ng'oyambuka eno wali bwayise lwo lugaddwa gwe muganda wange andaba. So embeera bwetyo bwekyafaananyeeko. Poliisi yiiyo bali ku boda bali ku buli kimu. So bwekityo bwekiri muganda wange andaba. So poliisi n'amagye bo bakyayiika bakyeyongera mu bungi okuba ate nga beebulungulula ekifo. Bakyagenda mu maaso n'okuba nga beebungulula ekifo muganda wange bwetyo embeera bweri. So tugezaako okuba ku update ku ki ekiri mu kuba nga kigenda mu maaso. Amakubo agasinga ago gagaddwa muganda wange ali mu kubanga ndabawo military police eri gy'olengera wali bagiyita MP, it's a military police. Nebyo byokwerinda abalala bayitirivu nnyo, ndabako n'amagye gakuuma. So bwekityo bwe kiri baganda bange bassebo ne bannyabo embeera bwetyo bwekyayimiridde. So ebyokubatambula bibadde bikwatiddwamuko emabegaawo gwe omulungi atulaba bibadde bikwatiddwamuko naye ndabe emotoka ezimu zitandise okuba nga zimuvinga
tukuweereza Butereevu nga tusinziira wano ku kitebe kya NUP ate nga omukutu oli ku Sama Uganda kw'osinziira okuba nga olaba embeera nga bwe yeeyongera mu maaso. Abatabaddeeko Mama Lina Zedriga abadde akwatiddwa bubi nnyo oyo yiribo wadde ne Sava naye waali oyo kute kamera oyo yalabisizza Joero ku propaganda then ribo wa Sava yoyo. So baganda bange bwetyo embeera bweri mu kubanga ate etambulira ddala. So wano wonna emabega w'ekitebe wonna emmanjo weebunguluddwa. So mulimu abantu abali munda zagenza okuwera ssaawa 11 ez'ekiro ng'ekitebe kimaze okuba nga kisalwako. Ssaawa 11 zabadde 10 nga bayingira 11 ne bakisalako. So embeera bwetyo bwekyali mu kubanga ate bange bassebo ne bannyabo. So bwekityo bwekiri bwekyo embeera bwekyatambula bwe atulaba nawe gy'osinzira okubanga otulaba mbeera ya bunkenkemuko go ge mazima. Poliisi ekyayongera okubanga eyiwa basajja baayo abawanvu n'abampe ekyagenda mu maaso n'okubanga ebungulula abali mu leeya kw'ossa n'abali mu yunifoomu. So abokityo kiri baganda bange bassebo ne bannyabo. Waliwo emmotoka eri gye bayita Buliwendi Nkusiba oba ka prison police akakamuvinga kayina abantu ab'enjawulo ab'ekibiina ekya NUP bekakutte era nkakasa bayinza okuba batwaliddwa either Wandegeya kuba ye police eri wano okumpi. So muganda wange abokityo bwe kiri embeera bwetyo bwekyatambula. Oda ez'enjawulo nziraba nga ziweebwa. So Butereevu motoka ez'enjawulo zo zikyayiika kw'ossa ne oda ez'enjawulo okubanga ziyiibwa. Gwe muganda wange andaba naawe ampuliriza juki tugezaako okubawa embeera nga bwefaananamu bassebo ne bannyabo n'okubawa update ku ki ekiri mu kuba ate nga kigenda mu maaso nga tusinziira wano ku Kavule ku kitebe kya National Unity Platform. Nga bwe nkutegeezezzaako muganda wange ndaba olunaku olwaleero wabaddewo olukuŋŋaana lwa bannamawulire oba press conference. So zigenze okuwera ssaawa 10 muganda wange ndaba okuyingira 10 ekitebe kimaze kyo kibadde okuba nga kisalwako. Nkakasa nti according ku bigambibwa nti nga 23 Abannayuganda bagenda ku march ng'ogenda ku parliament okulaga obutali bumativu bwabwe ku biki bigenda mu maaso. So nkakasa ensonga lwaki bino biri mu kugenda mu maaso. Jjukira ne NUP National Country Wide Tour ebadde yalangireddwako okubanga eddibwamu olunaku olwokuna. So ndowooza byebimu ku byo ebiwaliriziddwa amagye poliisi CFC kw'ossa n'ebitongole ebirala okubanga beebungulula ekitebe kyonna okuviira ddala ye bwayise ku nkulungo ye bwayise muganda wange amagye gaebunguluddeyo abali